ku nsonga ya kivulu kya EPAS. Ekivulu kya EPAS kyabadde olunaku lwabadde lwakutaano. Naye embeera teyabadde nnungi eri bannamawulire abamu. Ate kinnuma aba TikTok bayingira n'omusajja Simo Omunene ava mu bizibu dda mu bizibu. Nalabye abaana ba TikTok. Naye ky'Omunene akireke. Kati yakoze. Eky'Omunene akireke Simo mutono. Eky'Omunene asooka akireke. Basinga yabadde munene, singa bamukutte mu ngalo, singa abapoliisi bamufulumiza kivulu. Naye buzibu bwavuddewo. Nze kye nalabye ekisookera ddala ng'era abantu eri ababadde badifendinga Simo babagaa naye Simo nga tetumuwulirangako nga jjonkera omukulu naye abazze bagoberera abaana abo omanye ebiseera ebisinga abantu bajja for instance ne bakola interview nga baliko babiri n'oleeta akuba bw'oleeta akuba nga naawe weewuunaganya obeera muri tonotono naye waakyakola bw'atyo ng'oli avuma n'ogamba wamma automatically oboko n'ekirala otuula n'abakubagana ofuula asirise naye nga wabadde mutandika so bw'omwenyerekesa bw'okola kati yagudde ku president Rasta Piyo n'aleeta akaŋumi babonge oli gwe twalabye ku Serena yabadde Kyagulanyi yabadde Bobi Wine Dageto Gladiator oli mu yabadde muyayi byennyini ate nze namusupportize by the way temugenda nga tukola bibi onjogerera agagambo ntuko onsekere Kyeyakoze kirungi nnyo Simo abadde alina group gye yeegatta nayo n'abatuuza ne bajerega omusajja ne bamwogera kiri bamwogera kiri kati bwe yazze olaba obuzibu ba Simo bwe balina they are inspired by Bobi Wine but they do not want to admit buli wobeera inspired by someone otakkiriza oba ogenda mukuba kati bw'omukuba ebirooto bye bwe bimala ne bituukira n'omulabako ate weerabira nti wamukubye kati ye Simo bwe buzibu bwe yamuddeko yamutuuseeko n'alaba omukulembeze n'awunga amasannyalaze ne gakuba oti ngalowooza ali kubala naye nze I think kajambo kali ke yamugambye nkulabye kabadde kamala kuba ate nalabye kuba yaleese ekikonde bw'ati ng'owoolabaawo ate n'akigenderezaako okakananga kikutaani kyakutte anono gwe yabadde Omubi naye muno Omubi yakiganye ndeka naawe Rasta Piyo n'atereza ekkooti ye bw'ati tebaagala Ebola yakomyewo Bobi Wine tasonyiwa nedda Ebola yakomyewo bannange kandi ekyaddiridde biri eby'okumulango mu bouncing nkugambye Bobi Wine watambulira security tight gulugulu era beetegereza yabadde ayagala kuyingirira ku ye entambula ze bamaze okulaba wali ng'ajja akwemasaze kitegeeza akwekengedde ne gy'alaga tokkirizibwa kugenda oba yabadde talina paasi sanga mu kaseera yabadde talina paasi Simo mutono Omunene nawe akyali munene nedda malayo ebitiibwa mwagala tandika musima kweyita kyatali kati munene wa masavu kyava yambadde n'essaati lubami naye Simo agambye ng'okumanya alina amasannyalaze lwaki ku kivulu kyonna ye talking point ate bandiyogedde mulesa ekivulu ky'omusajja omuntu okumwogerako tekitegeeza nti w'amaanyi twogera ne ku muntu afudde wano mmoze olugenda mu studio okukola n'osangawo omuwumbo gw'ennagisi bw'okomawo togwogerako nti munasanze omuwumbo gwa byo munene kati ng'ogamba nti kati omuwumbo gwafuse gw'amaanyi naye Bobi Wine tasonyiwa mmoze abantu batuuke tubateereko togenda nze era nange kino nakigamba abantu togenda kunvuma onsanga olowooze ngenda seka naawe ojja kuseka nga siseka ogambe namukasa ayina empisa embi yes kubanga ozze onvuma ate you expect me okusmile sinayo kavidiyo konna nga Simo avuma omusajja Simo kuba nina Simo ng'atudde ne mukadde waffe sijirabangako oli yabaasudiya ono ng'asirise mpozi gamba nti Bobi Wine omanyi ono abadde adiringa nnyo ne Bebe kubeera n'ekivulu kyebategeka kati kambabuulire entalo zaabo ba Simo z'amabega si eno generation yaffe yakayingira amawulire togenda kuŋŋamba nti entalo zange ne Bebe zaavadda oba musiru nze naakayingira amawulire kati ezo ba Simo oyo Simo tukuze tuwulira entalo z'aba Simo wali otuula ekibiina ekyomusanvu entalo gye zive history so kati anyway mu history wa ntalo ebyo byonna byabaddewo EPAS n'akola ekivulu kye naye nayagadde nnyo social distance yeetaagisa okwetyamula yeetaagisa ate Ebola yakomyewo
kuba nayagadde enteekateeka yabadde nnungi nnyo performance kiriya nga bulijjo eddoboozi kiriya ebyokwambala nayenze nyambala sagitegedde eddiba ly'embuzi yali nnyonnyodde yabadde ne ku kyerementi yagambye is a god nina kyenjagala okusanyukira ayagala kola kagundi Messi Messi is the goat. Of Uganda music industry. Of Uganda ekyo kyansanyusizza nnyo. By the way, that's nice. Bobi Wine n'agula ne kambuuze mwe abatula ku mmeeza ze mutaaguze muwulira mutya. Yiyi basitulako bannambwe abe basitulangako. Nalabye ne Gundi yaguze mmeeza, Sky Soja yaguze mmeeza. Nga yagijeewa. Agijeewa nawe. Akesa lukyagaya mutamivu agule emmeeza. Bali kuli batudde batawaanya abantu. Bali kulibe akimanti bwaba tewaguze meza tojinyumira munete nedde tebinyuma awulengera atanolabika kiringanga kulya mmere gyotaguze oba wewuka oba kulinga omujjokezi towera bera mu relationship ng'omusajja gwamuteeka mu sente aba wewuka ati kyekyo bw'otuuka ku meza gasigwa giguze oba owewuka olinza n'okutyonya soda ng'ogamba oba wanyini tebo bannange abaana bali muli bannamawulire bali buli wamu basasudde batikitoka befudde ekizibu abadde tebasabeera wabweru kino ekivulu kyabadde nga kya David Lutalo omuntu yali wabweru yali ayagala okubeerayo mpozi ng'agenze fo wasigala bweru amala ayingire nedda bonna maddala kangataddewo eri sebo waggulu wabaddeyo abantu bayiseeyo kwetwalayo bwetwazi teri gwe bagambye beera waggulu kwetwalayo kugambye kati olaba wano Gundi Serena wesembere eneeno tewabaddeyo nga entuula ya bulijjo okwekyamula kyabadde successful naye waggulu bali beetuteyo bwetuzi anti nga bajjudde eno tebakyajyayo sigambye entuula gyenanga entegekateeka yabadde nnungi mu akatebe akamukali wali akamukali wana akamukali wali yenteekateeka gye ŋŋamba kati mwe mwagala mugambe sebo bunkuba ekivulu nze sinnakikubako kyajjudde ng'ekya David Lutalo we kyajjula onywa biki Jenny ekyepasi yalabyeko abekubiddwa obuwuune emabega eno mu Gundi no ekivulu tewaali naliyo ate kino kyekyasuse batikitooka naawe ekya David Lutalo eri ewaali wasemba waggulu bannamawulire gye baali naye kino kyasuse batikitooka bayingidde mu bantu ne David Lutalo mune yafuna abantu yafunira ddala abantu abawera bonna bafunye abantu David Lutalo yalina abantu nono yafunye abantu bwenkera kumacha nenyamba nengenda mu kivulu mba supporting Nebiga yafuna ababi ne King Sa yafuna abantu be bali be babe concert bwevaayo enkeera netujja tugaa muntu yafunye abantu be mwegase ku bantu abagala ojungulula olulimi lw'amawulire nedda bonna bafunye babe wagenze wepasi toli wepasi ate abadosi wepasi yafunye babe kati bwe tugamba nti Gundi yafunye abantu be nze bwe nyamba nengenda mu kivulu mba ngenze nagenda wa David Lutalo era yafuna abantu be nagenda wa David Lutalo yafuna abantu be nagenda wa King Sa yalina abantu be tewali wa King Sa toyinza kukozesa aliment yafuna abantu babe kale babigayi bali babigayi yafuna abantu be anti era omuntu Ragadi wageze toli wa Ragadi lwaki w'omuntu ogenda mu kivulu lwaki wali wa King Sa nagenda mu kivulu muntu wo lindako kambuuze ekyaragadi kyali kyansolo okimanyi nti waliwo olujja nga balugobamu abaana baba neiba nga tebali nnyama olujja lulimu abaana teri gwe bagoba wa Ragadi era abatayagala nnyimba ze batagenda nga temulimu balala abatali babo buli omu afuna abantu era congratulations zigenda eri epas olwokufuna ate n'ekintu kyakoze kye nayagadde yamaze okuyimba najja modest nabuuza ku bantu that love obuyimbi bwa Nuupu mu bulabye
Aboliba wanopo buyimbira. Obuyimbi bwa nupu mubulabe. So mukyalina kye mutugamba. Lutalo yafuna abantu bisebo. Lutalo yafuna abantu. Ganja tayagala bwagazi Lutalo. Uyo muyimbi wange. Nedda. Tosobola gamba nti yafuna abantu nga ganja tayaliyo mu kivu. Empozi kyali kya muyimbi wange. Yova ekyasa mnyonyo. Ekyasa yafunira awa. Muyimbi wange. Ekya Lutalo teyaliyo. Teyaliyo. Be yannemesa. Iyo nalisi. Naye fe twaliyo. Nze sebo nakubanga itizo. Andi fe twaliyo. Era tugamba David Lutalo yafuna abantu. Ababe. Biga yafuna abantu. Yes, Ragadi yafuna abantu. Anti buli woyambala olugoye n'ogamba ngeze. Saba nobo ndaba saba. Yafuna abantu. Era babe. Olulimi lw'okozesa David Lutalo yafuna abantu. Biga yafuna abantu. Kingi saa yafuna abantu. Biga itomuleta mbintu bino. Biga imuleke. Atuyagala tu. Biga imuleke. Naliyo. Andi biga imuleke. Naliyo mu ono yankubira. Bwe nakomawo yaŋŋamba. Wankubira saba. Bwe nakomawo omukulu ono yaŋŋamba. Biga yafunye abantu be nawe muoli. Era nawe muoli. Saa yafuna abantu be nawe muoli. Saa yafuna abantu. Kakati mu Balutalo nze mwendi. Saa yafuna abantu. Naluma ono yankubira saa zaali nnya. Aŋŋamba oyina engeri gy'osobola okuntuusa no kikabuuti ne mugamba oliwa. Nange empewo endi emyezita. Namwe ogenda kolota sigwa ayina athima. Nangamba yawona naye ayinza okukomawo. Saba muyaye. Ate ekifo kyali kinene. Nali sinnategeera tuyitanga mu bwete amatune gannyo. Nali sinnategeera kiri wa bigayi. Sigate walinako. Kyanyamba kakofi. Aye envira yita nazisala. Enviri zine engeri gyezikuumbe Zezi protecting omutwe. Kati omukulu ankubira yali muyaye mu kusooka nga sinnategeera mbu waliyo ki muteri bantu. Adda omuzindalo w'egguli. Tulye nosikuwulira namugamba tompulira wa. Nga kivulu kitabye. Ngendo olaba online obaga wansindikira aka video mweno maziga me. Neziraba mukube nembera mwanjuru vokumpe wali ebizinda weyongere ebitspace. Biga tumuleke naye yafuna abantu. So that aside nga epas tumumaze naye Simo ndowooza abantu abo balaba kati namukasaze nina enkola nenkusanga mu kifu n'olaga mbu tondabye nange nkulagawo ate face expression y'omuntu ekulaga kubana Stapio yabadde smart nga atambula gwe n'olemezaawo yamulabye yabadde amulabye yeefuula atakulabye n'amuwanku ate we nakakasiza nti yamulabye nga tayagala nga yakoowa mbada n'akolamu ne ku koti bw'ati n'atereeza bwe yamumye kano n'atereeza ne ebola mungi so abantu bonna abajokedde Stapio munyiivu tasonyiwa bebe yandisonyiwa oba Kamiriyazo manye omuntu atakoma busungu Kamiri bako kyabayimbi kyateekemu ku ggwe Moze n'onvuma okuva Monday mpaka Sunday onsuubira onsange nkubuuze bino ebintu tubiteekemu kabuntu Bobi Wine oyo omulaba alinga Namukasa alina obulamu anyiiga alina family alina emotions kyetubesingirako okutwala zino story tosobola muvuma Monday to Sunday omusanga asinike bannange naye muntu abana zolo mudini eyobusamba gamba omuntu atanyiga toba na magezi omuntu yenna anyiga so bagize batyo bakujjonkede ne bakuvuba ne bakujerega simanya biki ne bamukuba ne bakwatanga n'ebifaananyi bye ebikadde kati omanyi wasobola disrespecting Bobi Wine era botunulira omuntu ng'omulaba mu disrespecting n'akwata n'akola poster n'okwata Bobi Wine omukadde ng'alina enviiri ng'anywa ebintu byalyanya n'obiteeka ku posta oba omumanzi abo abantu kati bayawukana abantu tukyuka nze Namukasa weddeeri nga nyambala nga nsobola okwambala tumini naye kati sikyasobola Ntaga alina akayimba ke yayimba toyambala mini kati ebyo babano ono agamba tayambala mini twali eri bano abantu abatwala ebwere w'amafumafu gundi seka cheyuni imamu cheyuni unayamba da skati kakome eno nze yamuyamba nemugulira akagundi akalesu anayesa nemugamba obugulu ali yagambye ogwambazi no rain teyangamba nti je tugenda teyatugamba twali tugenda shooting ile twagwa mbaseka nengamba nayenga mukakamu nyo yamugata wali buzibu ntowe order bakuwe akagundi aleka to obugulu bone ngiri je bulu kakati tubazo kwa ntimutambula na that aside katuddeko ku story SB4 bafulumi video efuluma sima yambono yayenzi sima yakuzatya ensongi ekyo bwenzi anti that yayenze ekyo chai can confirm obufumbo ekibwononye mbo muri mushuga mami
Sugar mami ayonoonye obufumbo ogwasookera yali aboonoonye n'ogwokubiri so omanye ebiseera ebisinga omukazi bawo n'ayenda n'afuna omukazi ng'akusinga sente bannange kiba kizibu kuba oli yatuwa ne order amugamba leero bakuwa enkoko bakufumbira enkoko ng'omukyala ne bw'oba oyagala nnyama baatoye order njagala bakufumbira enkoko so obufumbo omukyala nga yalina sente sugar mami ng'abuyingiddemu alina sente buba bugenda fairinga ayina ekifairing so obufumbo ekirala buli bw'oba ng'omukyala gwatandise omusajja abakyala twe respecting temwekwanira basajja kyotegeeza ani ye yasenda anyumiza gwe yakuva yayimba bamunsendere munsendere twali awo ku gundi awo ku vision group Kimula yali mukwano gw'esibifu oyogera tuwuliriza ero no ng'amuzigamba mwangala biki n'olunaku ani lwe yakwana SB4 yamukolera birthday surprise SB4 yali aganyina okujja yes ani nayambala dress ya black mubinoonyeko ng'omukyala tannabula nze naliko naye omusajja yakola obusolo gwe tubinoonya bw'oliyoge omusajja SB4 yakola obusolo ku birthday yekola obusolo so mama nyako ng'omukyala tannabubukala bulungi ku mutima alabika nga tannaba nga buli kimu bakakamuka bwatunudde basina munalyako oba ne bakuba omuziki ayagala zina nabawala nabalala rayira nzaawe nalabirawo red flag amba nomanya bino gye bwe yamukwana nga bomanya abasajja nga omukyala ateekamu akasente bakkiriza naye nze buli relationship gye tutandikidde ku foundation va ku bino eby'abazungu ffe wano mu Buganda omusajja yatuukirira omukazi bwe babiteekateeka era mu Buganda omusajja yalabirira omukazi the moment wentandika olabirira omusajja bwe neekwanira omusajja relationship terina future kaput yes kati SB4 bamukwana nakkiriza relationship netandika kati Jenny ndete sad story y'omukolo bw'ogamba sad story y'omukolo Jenny bw'agamba ani yakola omukolo naye kirabika kituufu kuba SB4 ebiseera ebyo yali mwagulu nkupe lukyolo nga talina wadde Simiyoni yali ku Delta nga ndaba ng'eri Delta era ani bwe yagula emmotoka endala akamotoka ke yalina n'akawa SB4 ono naye n'avugamu Gomesi gye yayambala yakola etya ani teira Gomesi ani tunyumize sad story y'omukolo ani atuuka ayagala va waabwe ani yalonye waabwe nganze nyovaayo ndi nja kuvaayo inshallah buli mwaka agamba nvaayo aye n'abewaka bamukooye tawulirangako omwana nakola mu maaso g'abakadde naye nno nze mbabulire we mujja ewaffe muyinza n'okwewuunya nze musumba ndaba ng'omwana wa P5 okimanyi Jenny bwadde eka asanga emmere yo ku dining nga bagibiseeko n'atagisanga nanyiga nga ne bw'abeera bafumba ebijanjalo n'enkubira dadi ne mugamba dadi bano bafumbye ebijanjalo lwaki bafumba ebijanjalo by'otayagala ku myaka gyo waki amateeka togakolera eribbaawo yebba wange yalabise amusinga ndi saaki Valentine ngenda giyita mutya simanyi nakumanya siyanga 10 buli omu asabire mu ddiini kakati Jenny abantu yali abeewanisa n'emitima abamujonkera kabasabe ebimuli abajenkera Jenny ng'amaze obbalaga nti newange kyayengera okoze otyo obakoze otyo nze ekintu kye nakoze kye kino najja ekigambo relationship mu mawulire sikakuddamu kwogera okirabye akijjeemu omuliro gubabuka ebyo bye mutujjukana bakututtola zeri gundi sad story y'omukolo ani ng'amugamba simanya biki omusajja n'amugamba sineeteekateeka akasente ke ninawo ngenda kugula mmotoka omukazi ng'amugamba nze kwate neyange ani n'amuwa kalavu fooke era ne SB4 obusente bwe yalinawo n'abuleeta ani naye n'aleeta endala ne bagattako ne bakola omukolo ne family y'omukyala neyamba ekinjagaza ani aleka ali supportive yes she's omukyala bwatyo ng'omusajja olimu ku magezi I think muyisobola okubeerako nedda just nedda nze mpandowooza gwayagala obbiwanvuya omweyagala nnyo entalo olaba wonteekako entalo nze onteekako entalo oli mumusanga kati era oyagala nyiigire ate anyiiga alina obusungu bulinga bwansimuyinaako buzibu kasawo embeerayo n'ebimmanja simukubira nimugowaayo mpayo kyombi gwe mukazi initially wano ogambye nti obufumbo bw'SB4 ne ani
eriyo kishuga mami kikiri ema yes nembo kivujirira ensi empitirivu kati jeni bobera ne bawo nafuna yekikazi ebbali obufumo kibuteekamu akamwanya akakola ki nga bawo abadde mwavu bosaba ekibumba kati batta ekikazi kyefudde UN buli kimu kyoyagala bakikuweera mu budde tosobola gumiikiriza ne mufumba babiri ng'omukazi akamwanya akateekamu bannange nze sisobola nze kyensobola okubuulira nze era birabika bye bindwisizaawo n'okuzaala nze sigenda kufumbirwa musajja ng'alina omukazi era omusajja ebyo simanya muyingidde mu sugar mami muyingidde mu biki I move out ate kati obuzibu bwogenda okufuna buli bumu abajja kuwasanga gwe asooka obeera asooka naye nga banamba 2 namba 3 nvaayo ogenabo nasenguka bwotyo njakutagala mpaka bwe nafuna Romeo nga muliko bw'omujulire nyabo oyagala ebyo pastor akuzimbirewo wali akazige ebbali nkugambye kyovola bandi mukazi mukozi nkola sente zange nze omusajja tagenda kumanyira ogenda kuŋŋamba kigo wangulire emmotoka gwandiisa tonyumbirwa akazannyo oba onaatugulanga nalaba akagugu ogula masinali kamalayo kuba kati ogambye mu Valentine ogenda giyitako wekka naye mabega wali obadde oyimba nodirido tewafuna bebi tewetaga dirido wagizeeko amazima ga Katonda mu ggulu abatulaba ku Megashow nalabye omuntu alina omukwano munsi ya Mukame tedda mukasa olina omukwano ogulinga gwaka nze omuntu yenna akwata engalo ze nazikola bwati omusajja omutoka gulimu ekiwalaata ekinyirira obulungi emyaka 5 mu mukaaga nze era nagamba nesega yali mweru nandi mwekwanidde naye ekyanzijamu nagamba sega kana mukasa kali keru pane nze keya gye kali olaba engalo nzirugavu ne kazitambuza bweka kamese tambula oyina omukwano that aside nga tuvudde ku besi before nabadde nagenda kowa mu lutalo lwa Zubed tuyiteyo katono sagala nnyo tulemereyo kuba tulwa wadde ekimala ku Luthumu ono gwe njagala tugendeko ku Luthumu yabadde afa akyoyingira mu lutalo lwo kati kiri bwe kiti Ajat ku Luthumu yakubidde full figure n'amugamba ebyo yamugambye ku Zubed ambu biki yali yose biki nze kyendaba byayogedde byabadde tebyetaagisa yingira mu lutalo olwo yandisirikidde ebbali naye ne bwe yandibigambye full figure kale okusirika tugambe tasirise naye bwe yandibigambye full figure teyandivuddeyo ate n'akola ebyo oba yamugambye obubaka abutuuse waliwo omuntu agamba ekigambo kye nagamba ate njagala bimutuukeyo naye jeni Dr. Kulu simulaba mumweyo layo yabadde ayogera byaki ono gwe yabadde abitwalira ono gwe yabadde abitwala olowooza ye asobola okusirika cause ayagala kulaga oli nti ayina sapoti cause nono yalese baani yalese abalwanyi olutalo lunyinyitidde lwaki Dr. Kuluthumu weyingiza mu lutalo lw'amaanyi automatically baba bagenda kukuba anti oli yakoze ensobi nayo biteekayo naye nze kyensaba bannange byonna weebiri but I think Dr. Kulu tukireke ekikazi kyattu tekisobola kulwa nedda kabasoke bamuvumemu nedda bambi mumuleke jeni kiri bwekiti Entebbe Express Highway ogiraba tukimanyi bulungi nnyo nti emmotoka zivuga wanuwe zifuumuuka buweewo kati lwe lutalo lwa Zubed gwe kasoma losasula 5 zo lwe lutalo lwa oyinza nogivuga ng'ogigira bwoti ne full figure lwaki ogenda n'oyimirira mu luguudo awo ate luli oluguudo luli oluguudo lw'express labayo luli oluguudo lw'express teruliko nawa traffic full figure teyanditaddeyo odi eyo bambi yagimuwadde n'amugamba tugitambuza n'avumirira full figure kye yakoze musanyufu nnyo obubaka bwe bwatuuse bagambye yadde ayagala busigale wa full figure naye bannange abaana balina ebivumo ebipya n'ebikadde abaana balina n'ebivumo bye Dubai mozo olina kye wayogedde nti baluleke lugwere tugende mu kayimba ka Walukagga kale tulepuke waliwo omuvubuka eyavaayo n'amuyimbirako akayimba jjukira abayimbi abakadongo kamu badda ku saidi ya Walukagga mu lutalo lwa Samona omwana yavaayo n'ayimba mwe mwakoze akajjanja ne mujolekeza saidi enkambwe mwayagadde mwerage nate obukambwe katulage naffe ki kye tusuza
lwaki temwamaze twebuuzaako nti sayidi gye tulekedde waliwo emirembe gavumenti tetwagala buyambi bwo muleke twemalego g'abagagga n'abadongo kati lwe luno akayimba akakuba poti budinda nalulimu nnyo nalulimu olwo olutalo ganja yawandika kadongo kamu yalimu nga vaccine ono yali ow'entalo luno gavumenti eruleke lutambule naye ate tebalulembezaamu nnyo kuba kati ndabye abantu abamu bagabagaba obuntu anti gwe banaavuma yajja okutawakala bakulebulabula noddamu fenga bannamawulire nye I support sister Zubeda I support sister Full Figure mugende maaso naye bakuba beewemula bwe tuyingira olutalo oba owemula gwamanya olutalo teluliko direction nti tompemula bewemule ate bano basaalumanya bano basaalumanya abalulimu abo bawikeninga omugundi nendalabye nze njagala olutalo lubeere bwe luti sister Zubeda avume Full Figure amogolozi yeka Full Figure naye tayingizamu balala ate nga bali bamu ate Full Figure tanayingizamu mulala bate bakagatto ate bashalo buli alweyingizaamu bamukube naye bw'aba asobola okuzaayo azeeyo naye ffe bwe tuba tutambulira kati tunaakikolera ki naye ffe tetulina sayidi kikali Full Figure senga tuyita n'atuwaayo akantu kabanno kasafu ebeera muli bannange lwaki kati kyeki batawaanya lwaki temutuula wamma maama kati gwe Full Figure oli akwewaanirako nti embaga yaggwa gwe toli mutebenkevu embaga yo gye wannyonnyodde ey'okuzimba ebijja bamukoleramu malaalo mbuga temagana kati muzeyi mayanja yagakola ejjinja lya miliyoni 7 nga tuvudde mu byokusaaga Full Figure tebagenda kisobola kiri kiyaayi Full Figure muyaayi mafiya mafiyawo Full Figure muyaayi ate kati olaba nze bwe yaleese ensawo ya perfume wonna kumyotegera walabye guveera oba yagenze n'abigulawo anti bali bazze mu nkola yakakota okimanyi nti awagula munwe ku munwe anti ajja gukuba kuba kati ndaba naye bafe omusajja wange Kagato bamuveeko nze Kagato ebyo bya komande tuli naye waffe mukadde waffe bambi babuleke komande tuli naye bamuleke mukadde waffe komande tuli naye kati ngenda kwegayirirako Full Figure anko Kagato mujje mu bintu bino biko mu bimujjeemu ebisigadde mwetwale betwale boka bambi yes mulimu some people abali innocent kati bambi nga bba wa Zubeda bambi musajja watu ali Loki tabitali ndi amawulire alizo ate tabera mu kamera bambi anti kyekyenga ali Loki mu ya mukulu bambi tabiri musonze ndowooza me I do not support bamuleke tebamuteeka mu nnyo kati wewe otalo girugendo kubeera nti luggwera tulinawo okyawo ekirala ku menu kapere sirina wanuma kapere omutwe simanya omutwe tegunuma olubuto terunuma ennyindo tenuma banangesagala kapere bunuma kapere saawa eno wetwogerera agenda mukomera kapere yagenda n'abanga yeewola kadde kamu emitwalo 2 omwaka gwali guwedde yali ate era nnaku zaali nkulu yali ategesetegese n'abanga azijja ku omuntu omu yazzeemu mukubira essimu n'amugamba nti tonyumiza bintu bya myaka mikadde ate kati nze ndina amasannyalaze tojja kuŋŋamba bigambo ebyo nalabye kapere ali mu paaka enkadde n'empya sala leero wabeera mukadde n'abeera munnabayiba n'agenda buli paaka abeeramu people power muyina ki kyemulese n'abalega ne bamuwa ssente saawa eno kapere bagezezaako kuba nti boogerako naye n'agamba nti saagala mmanyiire amanyi wensula oba nsibansibe alabe namukasa kapere bamuleke era nze nga namukasa kapere oyo aluddewo abantu bangi abasinga kapere obubi etuli ku kyawo eŋŋamba mu mbeera naye olaba buno bubbanka obuwola mitwalo 10 muganda wange n'obubeera mu mbeera mbi etya bazikuwa naye olina ozikomyawo ate bo balina teeke kasaba kuwa emitwalo 10 n'owozikomawo ku olwo baagala emitwalo gyabwe giri 3 n'owogikomyawo ku olwo 3 era bagamba buli kanakuleeta 15,000 nga bwe twagamba paka bwe ziggwayo tetwagala ozireete
bwe buyayo obuluyabo naye Kapere waba ajjayo sente z'omusajja tayinza kubeera nti wakuba kale amasanyalaze agayina akozesa amasanyalaze aganoonye sente asasule sente z'omusajja nze kyembadde nsaba baganda baffe tagenda kuvumirira struggle kyembadde nsaba agivuma bana struggle balyaza olwokuba Bobi yamuwa amasanyalaze kyava ageyafera abantu abali mu struggle muzebe bamune abava ne bagamba gwe toli mu struggle tuli mu struggle gwaba kubanja tobasasula sitatana kifaananyi kya struggle buli gy'otambulira okiikirira gwe toli mu struggle nzenga labayo toli mu struggle mwenjiri atoyagala negane naye love Bobi tosasula ebbanja naye love Bobi wine naye love tosasula ebbanja likubanjibwa ndisasula ate Bobi wine yagamba naye embeera yange olaba nerya battery likyannemeredde ate eryakwasa embeera yange siyemu neya kapere wandagidde akantu naye njagala kujja 19 lijjeyo tulidde ntidde otyaki ate bebanakwata ate nga bakwatirawo bakuweereza message nti naye nteesa nyombo liba ngenda kujjayo basindikira message nti bagenda kulopa mu badebit smile credit bagenda nedda bakola bati jeni ono musajja mufumbo bajja kuddira obufaananyi bwendaga bakube muwe wasezaala wange mini box basenga gwe toswala muli mulala gwe tukweteekako kati ze zimpotekeyo obufaananyi bwange nswale lumu zeno nezewu nswale ebiri oyinza okwewolera ku yange olina gwe weewola dda n'obaluma gulala yininda baŋŋamba musimanya gundi bagenda kugisindika bagenda sindika looni yange mu badebiti bajje bamaanyi nga bwe babanja nga bwe babanja baganda bange bali e diaspora bampe sente ate lyetanga kubukedde era batira nga yakaza kukuba eggulire so John back to you Kapere wakyo gamba alina okusonyiwa ebbanja lino ne yali anga talina gwawaddeko Kapere is not financially okay tokyogera Kapere kati aliko bulungi Kapere okuva e Dubai nkukakasa sente abantu b'e Dubai ze yaguliramu mama gundi Trump simu yamugula iPhone yes kankubuuze bwemba amabanja sirye nyama mu bizibu byonna Kapere byalina yabadde iPhone bwemba nebanja sirye nyama kale atoleka ezigula ennyama tolaka ezigula ennyama osasule kale musasule nze Kapere nzikiriza abamubanja ate omusajja aliredde omukwata empola empola naye Kapere enjogera gyayogera kati gwe senga gwe wawula Kapere yego senga omujja ku live balina kano ke bakola ne babateekera kyembadde nsaba kiri bwe kiti ayi nganda mukasa Kapere basooke bamuwemu space ajja kusasula naye ebigambo byayogera babira naye n'ekirala kyembadde nsaba yagambye oba poliisi ejje wange gye waggule andi Kapere kyabala kiikino Kapere ayagala bamukwate tukole free Kapere liwe namba yali ate Kapere tasobola ziwa musajja ne we bafa baganda baffe abali diaspora buli kiisa ayagala enkyukakyuka ekyo nkyogeranga namukasa temunsindikira wadde ebibiri njagala mufune omuntu mwekuŋŋanyeemu nga miliyoni 5 babawe namba ya Kapere mukwasaganye abeeri babawe namba ya Kapere mukazi we ekirooto kyetandika kibanda ky'amanda ne Kapere yeekubeko enfuufu yes asasuleko atandikewo n'ekibanda mbadde njagala tukwatize wamu Kapere afune omulimu Kapere sikulaba ngozze ku kitebe otawanya omukulembeze gwe yakumala n'essaanya ayagala kwetambulirako n'abalala bajje bakasaanya mulamu mulamu musajja yira fujjo just modeni munnakatemba seriously kyagambye omukulembeze yabagamba bwenva mukomera mumbudebude muntwale mayumba gamwe mumbudebude naye temumbudabuda temumbudabuda nze njagala mumbudebude anti omukulembeze newe tebabudabuda muhamudini mwaidini oyo nali njagala kola interview ne Sanya naye togenda kumalako ajala kuwayiriza Sanya sobola mulalo bwafuna interview nga ya mukyala sebo Sanya asooka kwagala massage Sanya is not credible sobola tulaba Sanya kati okimanyi nyumirwa Sanya ebintu byakola yakoze ngaazina bwanti ayogera